Olwaleero omusasi waffe atuuseeko ewa musi Ibrahim ow'emukono ng'ono yafuna obuzibu bwe bumu muganzi we Patricia Birungi bwe yamusiba omwana kyokka ku myaka 11 n'amugabira omusajja omulala. Ekizita kati nze nali nina essuubi, nalina ebirooto bingi nnyo, nali nkola nga nekyenkolera nkirabako omwana wange nga waali. Emboozi eno twagikulaga mawulire agataliiko nfuufu nga kyali kizibu musse okukkiriza nti omwana yekka gw'alina mu bulamu era ng'amutaddemu buli kiki si wuwe era nga byaggwera mu musaayi. Emyaka 8 abantu bantu banima nsaawa sente zampeddeko third term banemperekera omwana wange mpaka ku ssomero. Embeera eno nga musibwa nnyonnyola ddala nzibu ng'eyali omusajja ow'ekiwago aggwawo olwa birowoozo. N'olafuubana okulaba ng'omusanyusa naye ng'olafuubanira musajja mulala omwa kyekitegeeza tewali kyebayinza kukompasetinga laavu ya mwana. Teri muntu alina ssanyu nga talina mwana. Mu Ssaalombozi ennaku gy'ayiseemu bukyangagibwako omwana ono era nti n'oluusi amuloota ng'amunoonya mu kibuga. Emyaka 10 oba emyaka 9 gye namaane muwala wange bwe bamunsuulira alina emyaka 2 nemuteeka wano. Ekyasinga okumalawo mu bulamu bwange kuntwalako muwala wange waone lwendoota ng'omwana alinga ambuzeeko ng'ali mu kibuga munoonya. Awabudde basajja banne okukebeza abaana be balabirira endaga butonde kyokka ne bwe bakizuula nti si baabwe babalabirire kubanga bayinza okubayamba mu dda. Wakati wa taata abadde taata n'omwana wasigalewo okwagala kubanga tomanyi. Ayagala palamenti ebage etteeka ku bakyala abasiba abasajja abaana be batazaala. Ng'avunaanyizibwa n'atwalibwa mu kkooti nemuteekamu kaguli kubanga ensonga y'okwagala si yampaka. Abamu ku bakyala be twogedde nabo obuzibu butadde ku baami abasulirira obuvunaanyizibwa bw'amaka era nti kyekibaviirako okunoonya ababaliikiriza ebbali. Abasajja muyitiridde mulya nnyo ebisiike. Tugende ne mutambula safaari ne mugenda n'okubeera ne bakazi bammwe abakazi ne bafuna appetite naye nga tebalaba muki musajja we. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.